tulina abakazi ng'omusajja amuzaddemu omwana tamumanyi gy'abeera, tamanyi wagye bamuziika, ne wamufaako awo tamanyi kiddako, naye nga ali mubufumbo. N'okira ku makya n'ozaala omwana, omusajja n'amukwatako ng'asirika, omukazi wamukwatako ng'akaaba, sabira omuze gw'obwenzi ogwo guve mu mwana oyo. N'osanga omwana nga mulenzi, omusajja wamukwatako ng'asirika, omukazi wamukwatako nga sabira omuze gw'okusiyaga guve mu mwana oyo. Tuli mu Uganda nga omukazi alina abaana 7 mu basajja 7 oba mu basajja 5 oba mu basajja 3. Ensonga ki tulina abaana abawemula tebakyalina banamundaba batya, ak'omuntu mu bo kaababula. Facts eziri mu Bayibuli, abasajja Katonda bye yasinga okukozesa balina ensobi zaabwe ze baakolanga. Jacobo yali mubbi, yabba omukisa gwa Esau. Jacobo yalwana ne Katonda n'amumegga ekigo, n'amugamba musajja gwese genda kutapa kujja ngo blessings, era n'amublessinga n'amukyusa erinnya n'amufuula ki Isirayiri. Era Jacobo mwanva Joseph baganda be gwe baatunda nasa okutaasa taata we ngenjereze. Kati kutumya abasajja Katonda bye yakozesa mu Bayibuli, ba Samusoni, ba David, baani okwata ku mutuno gamba netiriyo omukazi mu Bayibuli eyagaa nti yazaala abaana 4 mu basajja 4. Taliyo kibe mu kitabo kikuvu ekya Qur'ani. Naye kati essaawa zino tulina abakazi ng'omusajja amuzaddemu omwana tamumanyi gy'abeera, tamanyi wagye bamuziika, ne wamufaako awo tamanyi kiddako, naye nga ali mu bufumbo. Tuli mu Uganda nga omukazi alina abaana 7 mu basajja 7 oba mu basajja 5 oba mu basajja 3. Kati ensigo y'omubiri gw'omukazi wetandika okufa ng'obuvunanyizibwa obusinga obungi buli ku mukazi, awo ensi yaffe egenda kwolekera ttogge, because obuvunanyizibwa bw'okusomesa ensi n'okukuza ensi n'okulabirira ensi buli mu mukazi. Kyova olaba omuteekamu enkwanso mu myezi 9 n'akuwamu omwana. Omukazi Katonda yamutonda nga ye bondi ekyasinze okwogera n'ensi okusinga ffe abasajja, nti eddoboozi ly'omukazi ensi eriwulira okusinga eryaffe. Oli Muganda? Mu Abaganda mwina ekintu kiraga nti omukazi w'amaanyi nnyo okusinga omusajja, nti omwana olaba agudde mu Lake Victoria tebayita taata, bayita maama. Muga jangu wegayirire ennyanja ekuddiza omwana ezisima omwana era musesema. Yamukusaina eraga nti omukazi alina ekintu ekyamaanyi okusinga omusajja. Lwakubanga abantu tetuli bakkanya nnyo kuyingira nnyo omubiri gw'omukazi, nti omubiri gw'omukazi osobola okugusaba ne gukuwa obugagga. Kubanga omukazi Katonda yamuwa okuganja, yamuwa okwagalwa, yamuwa okuweebwa, yamuwa buli kimu, nti omukazi asobola okujja ku kyalo nga mupya nga kuliko abavubuka 10 bonna ne bategera nti ku kyalo kuliko omukazi omupya, ne bategeera entambula ye, ne bategeera buli kimu ekiwala ku mukazi oyo, naye nga ye tamanyi. Mukazi wattu nga tamanyi naye nga ali ku kyalo kipya. Amaka gaago ne mwayingiddemu akakazi kalungi kalina ebbina. Ffenna abavuka ku kyalo okwo nga tumanyi nti maka gaago mulemu omuwala mulungi alina ebbina, naye nga mukazi wattu tamanyi, kwebayita okuganja. Omukazi atuuka awantu n'amanyibwa mu basajja ne mu bakazi banne, naye kati saa zino omusajja yafuukamu omukazi. Omusajja obudde bwe bwonna abumala mu kweyoyoota, ate omukazi obudde bwe bwonna essaawa zino abumala mu kukola kunoonya ssente. Nsonyi okutema ekirimi, okulya ekirimi. Walabyeko birthday y'omukyala Juliet Zawedde? Wagirabyeko? Nagirabye. Walabye bwe naye munoonyi omukyala oyo oyo naye mugabi naye omufuna wali obuzibu mufuna era ng'osobola okgenda Juliet linda onosonyi kusalamu ekimu maama wange Juliet yonna gy'oli yani Juliet ani? Zawedde. Juliet Zawedde yonna gy'oli tukusaba otwegatteko mu kulaakulanya bato baffe abasangibwa ku nguudo. Tugenda kutaaginga ku TikTok
era tukusaba buli muntu yena amanyi Juliet zawedde atuyambe. Tuyina promotion oba tuyina enteekateeka ey'okusengula abaana b'oku nguudo abali under Metanikula Bongo obatwala Ekammengo tubajja Makindye wafunze tubatwala Ekammengo. So tukusaba Juliet yonna gy'oli otugatteko akantu akatintini kasobokera mu okuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu. Obadde obuuza Juliet ku birthday nalabye ebifaananyi nga birimu abaana abato ababadde bali ku bagita podium abekubya naye ebifaananyi naye nga engeri gye bedesigninzeemu ng'oli ayambadde ddala ng'omukyala. Kyekikyo badoga nti ennaku zino abaana balenze okwetonatona ng'abakazi ate abakazi besera ne bayiteeka mu kukola. Tuveewo awo. Nina essimu yankubidde ku makya waliwo abantu bange abakyala bembeeramu bali 15. Nalina ekigendererwa nti bwe najjanga abaana ku nguudo ne mu famire ennaku bamaama nabalekangayo naye nga ate bamaama era nabo bankubira essimu nti Labongo tuguleyo ku sukaali kati nenga kankole ekibiina kino ekyabamaama 15 benjijamu abaana bano bennina nabo mbakolemu ekibiina tube nga tulina ka saving gundi kaffe okuyongera nabo okusitula okubasakira ngoye kakapito n'ebirala. Omu ku bo yankubidde essimu nga balina oluyombo engumi etabuse tebaagala kubatiza abaana. Omusajja ng'agamba nti nze okubatiza abaana bange mbatwalewo omusumba eyasuza akola bye sitamanyi ku ngeri gye beekwatamu ennaku zino abateekeko emikono mbu ababatiza kakifuuwe abaana bange kambakuze kaneekwate bulungi mbakuze nga mbaga Katonda gyali bwe balikula bo beesalirewo ani alina obbabatiza balina babatirizaawa so sinze kutwala abaana bange emitwe gyabwe mu basumba balina mazambi bendabirako ddala babateekeko emikono babasiiga ebikoligo sijja kukikola. Era abaana bange olwaleero kabakule nga tebalina ddiini bwe banaakula buli omu mubuuze ku byolabye ebigenda mu maaso oyagala kuba mu ddiini ki. Oluyombo ne lusituka era nakedde ku lutaasa. Ekyakyawo etutadde batulumya bulumya kati bana abasumba balinganga bagamba nti tulina kye twabakola kati batwesasuza abaana baffe bakule nga babuzaabuzi batukyana nawe tuddukira watuufu tuli twesigamanga mu Bayibuli. Kyakyo nyonya ya bwereere. Kola nga bwe nkugamba naye tukola bye nkola. Bw'ogenda mu church n'osinziira ku musumba omenyeka nnyo omutima. Naye ogenda mu church n'osinziira ku Katonda tomenyeka mutima. Omuntu mbakatuuti ayinza okuba nga ali evil naye gwe omanya kiki kyakutwala mu church eyo. Bayibuli egamba balijja bannabbi b'obulimba nga beerimbise enjiri. Bayibuli egamba balijja bannabbi b'obulimba nga beerimbise mu linnya lyange. Era nabbi b'obulimba osomumanya. Era awantu awali Katonda tekwabula. N'ebikolwa by'omusumba bobira nti omusumba ono bwa Katonda kati oba katakyali bwa Katonda. Gwe kanyininyini ng'omuntu oli church. Omuntu kasita abula eddiini mu ye n'abula ennono mu ye ajja kukula muwawa. Nga talina kufumintiriza nga talina bananda babatya. Era omuzadde omusiru yoyo akweka ennono. Ompulira? Omuzadde omusiru yoyo akweka ennono ya famire ye. Omuzadde oyo omusiru yoyo akweka eddiini ya famire ye. Okulya mu ddiini bimu ku bintu ebikuza omuntu ng'atya. Okula n'ennono bimu ku bintu ebikuza omuntu ng'agamba bananda babatya bakadde bange banaawulira batya. Ensonga ki tulina abaana abawemula tebakyalina bananda babatya. Ak'omuntu mu bo kaababula. Omuzadde yenna olina okumanya kintu kino teri ku nsi kuno mutuukirivu. N'omwana wa Katonda gwe yasindika ku nsi naye teyali mutuukirivu. Yatuuka ekiseera n'akemebwa, yatuuka ekiseera n'avaako waya n'akuba abantu emiggo mu kyaki ng'abasanze bagifudde ki amagendo. Bw'obanga teri muntu mutuukirivu ebintu bya Katonda obigendangamu ng'onenya mpola because kiruma nnyo mu bulamu bw'ensi okutta omusaayi gwo mu butamanya. Okutta mu musaayi gwo ng'oli selfish. Bantu bangi nnyo bali mu Uganda muno bali selfish. Ng'ekibafudde selfish kiki nti
yakera ku makina afuna omusumba namumenya omutima oba sheeka nalowooza nti buli sheeka yenene ali bwatyo nalowooza buli pasita yenene ali bwatyo nalowooza buli reverand yenene ali bwatyo nedda ssebo fenafena mu nsi muno tulina gye twava ne gye tugenda bw'okkiriza eddiini ekuve mu ggwe nga tokyalina ddiini mu ggwe kiba kitegeeza na ensu egenda okuvaamu ejja kuba nga teyina ddiini mu yo emyoyo gijja kuba gijanguyira ogikwata kyova olando ojja kusanga pata ezimu ng'omwana omulenzi yeyisanga muwala ng'omwana omuwala yeyisanga mulenzi era ojja kusanga ng'omukazi azadde omwana ayeetisse omwana ng'olubuto terwagala taata ng'omwana omukazi waba notata w'omwana ayombayombayomba nnyo ojja kusanga omukazi essaawa zino ali lubuto ng'alya nnyo ettaka ojja kusanga omukazi azadde omwana ng'omwana omulenzi wamukwatako omusajja wamukwata ng'akaaba omukazi wamukwata ng'asirika omukazi wamukwata ng'akaaba omusajja wamukwata ng'asirika ebino bikulaga nti waliwo ekintu ekizimu ekizimbibwa kyolina okusabira era nkubiza nnyo buli mukazi yena gy'oli bw'otuuka ng'ekiseera ng'olubuto luzira taata w'omwana lusabire sabira olubuto olwo luleme kuvaamu muntu asosola ensi bw'obeera ng'oli mukazi ng'olubuto lukuwaliriza nnyo okulya nnyo ettaka lusabire because katonda yakolomera ekintu kimu kyokka kirina okulya ettaka okimanyi musota nti omwana gwogenda okuzaala agenda kubeera nga alimu enkwe ensaagiri agimalewo bintu tulina amaaso naye tetubigenderako biyingira deep tulina amatu naye tetubiyingiza nnyo birowoozaako nnyo nokera ku makya nozaala omwana omusajja namukwatako ng'asirika omukazi wamukwatako ng'akaaba sabira omuze gw'obwenzi ogwo guve mu mwana oyo nosanga omwana nga mulenzi omusajja wamukwatako ng'asirika omukazi wamukwatako nga sabira omuze gw'okusiyaga guve mu mwana oyo nosanga omwana omuwala nga mama wamwambazanga mulenzi because yasabanga katonda amuwa omwana omulenzi naye katonda amuwamu muwala nakuza omwana nga mulenzi naye nga ali mu kifaananyi kyaki ky'omuwala omwana nakula bambi nga yina yeyisanga mulenzi naye nga ensobi yava kuki ku maama yasaba katonda amuwa omwana omulenzi naye katonda namuwamu omwana omuwala koyeko kumukuzanga omwana muki nosanga omuzadde nga katonda yamusaba omwana muwala katonda namuwa omwana omulenzi nakuza omwana we nga muwala naye nga ate mulenzi engoye yamuzimugulira yazisopinga nadda nga zakiwala kyokka yetisa lubuto lwa mulenzi amukwata obuviri nabumusiba namuteeka ku kaliboni muwala manga mulenzi naye amutadde akanaakanikano akabawala amukoze nga muwala gyegyo emizimu emyoyo ejambika abantu ne bakula nga beyise noga naye omwana ono kwaki ngaate muwala yeyisanga mulenzi because mama yamukotogera yagana omusabira ng'akyayina obuyinza because nagambye nti maama ayina amaanyi agasumulula naga breakinga buli kikoligo kyonna ekikuliko era maama tasobola kuwumula ntende paka nga buli musajja yena yali emwebaseeko bwakira kumanya naye baka mubasajja bataano ne mubasajja bataano omu namuzalamu abaana bana omukazi naafa omwoyo gw'omukazi tegumulanga gwa musajja abasajja bataano basooka kufa ne bana abaana bazadde ku nsi ne bafa nalyoka wumula ntende because mama is the bond between the ensi gye tutamanyi eri awo kyova nti maama asobola okufuna ebisanga omwana wafudde ali mu Amerika naga omwana wange waliwo ekizibu ekitu ku mwana wange omu nabayitamu bonna nagenda balaba nga waliwo era kiti ekizibu ekikolaki naye taata ffe tetuyina maama alina okwebikira ekyebikiro mu Luganda alina ekyebikiro ekimuggyako ng'omwana ava mu bulamu bw'ensi naye omusajja takiyina abakubiyawo egyo bamusanga owaayi omwana ono yafudde naye maama aba yafunyeeko dda okubikirwa nti waliwo ekintu ekigenda okutuukamu lwakubanga tetulina kukkirizawo nakumanya butonde ensi gyetambulamu maama takifaako amalaga kale nafunye ekintu kyankubyemu kaawo okitegeera era wotuuka ku kintu ekiyitibwa maama asobola okugaggawaza ng'ayagadde omwana we agaggawale era maama asobola okukusiranya ng'ayagadde osiraane ekigambo kya maama we kizitowulira okusinga ekya taata nti maama abeera attached n'omwana jukira akulira mu ye kyovala obusungu bwonna bwakula nabwo bwayitamu abuwa omwana nakula najja mu nsi nga asensinze nti ensi gyayingiddemu si nyangu ng'asinziira ku maama we kyeseza
maama waba olubuto gwe ngaomusajja obonyabonya maama buli kimu kyayita mu maama omwana akifuna omwana avaayo nga mpologoma gyoli omwana akifuna kyovula nkubiza nyo omwana mukazi wabeera olubuto mukwate nga akalira akuzaalira omwoyo omulungi ekigere omukazi wabeera n'olubuto buli kimu kyayitamu kyonna akiwerezaako kopi n'omwana kyova olaba ne kopi yagisigazanga ye maama wenfa wano maama wange anzaala afuna okulabikirwa ekyebikiro ekiraga nti Jacob afudde ngaatala tanaba nga baganda bange bonna tebanaba naye yakifuna nagamba there is something which is wrong ku baana be nazaala because maama agabana buli step yonna era maama nokukira ku makino omujjako omwana nga mukubyeko eriiso eryo n'omuteeka mu baana abangi abatambula muna n'atuuka ku mwana owuwe n'amufiiringa bw'abanga alina okukkiriza mu ye era bw'abanga alina sagala omanyi bino ebintu omuntu wabiwula ayinza okugwa eddalu naddala eddiini tekyali mubantu omuntu ayinza okubiroba nga firimu ebyokuzanya agenda kubuuzawe firimu ki eyo that is the reality abibuuza nnyo that is the reality nti maama waabeera olubuto omwezi gumu atandika okubondinga n'omwana oyo kyamugamba kyayogerako omwana ajja akimanya era kyokasinga omwana kisoboka ng'ali lubuto oba ng'oli lubuto kwegamba ebiseera ebisinga kyankizo nnyo omuntu okusabako nga tanneebaka kyankizo nnyo omwoyo omubiri gwo ogumanyiiza Katonda bino byetuloota omwoyo gwe neguvamu negugenda nti gugenze ku biiki olwoto oli ku biiki kyangu nnyo omwoyo omulala okujja okwerimbika mu mubiri gwe guli ne gutadda ne baguwamba ogusanga omubiri mugwo nga munafu guli gugenda okukomawo nga baguwambye edda gusa okusigala nga gulwana okudda mubiri gwagwo naye omubiri ogutali mu nsigo etya Katonda guba mwangu nnyo okukozesa buli kimu kyova olaba nti ensangi zino abaana bangi nnyo bangu nnyo bakozesa ensobi n'omusanga ng'alina owemundu ali agikutte naye nga gamba asinga owemundu amaanyi nkuba okitegeera nti emyoyo gyabwe tegirowooza tegifumintiriza kyangu nnyo okufa kyobola okufa kuli nnomo kati olaba omuntu nga talowooza ku maama we talowooza ku baana be si yalimu ye bamuwambadde ono aliwo tabamanyi yambadde mubiri ayambadde bubezi mubiri oba maama afaafe oba afaafe taata afe essimu esinga obulamu bw'omuntu oyina gye nakuba omuzadde engumi nomugabo wakyakuba omuzadde engumi kumbe omwoyo bagutwala dde omuzadde byamugamba tabitegeera tamwinako connection n'amwokya engumi ku bbeere era ojja kukeera mu makya osange mu comment nga mulimu omuntu avuma kuba nga tategeera biki byetwogera bavuma firimu bazita nnyo firimu nga tategeera biki byetwogera nga tasobola nakufumintiriza nga nibino ebintu bino kankirowoozeeko nkinyonyoke nkirabe oyo interview gye nakola nayo ne bakuwala erinnya ly'ekinigeria saagala ligamba manyi oyinza nze namanyi nakusooka okubeera ku social media yagamba oyo Jacob bamuyita okokofiye ezemboozi ze binigeria nakusooka okubeera ku social media kituufu nakusooka okubeera na YouTube channel kati teriyo kintu kyogera kuŋŋamba kitwala kutta mwoyo gwange okujjako osobola kunywereza ng'okutte ku muwala wange because mulimu gwange okuwalanira omwana wange era byonna osobola binvuma byonna byonna nembigumiikiriza n'ekintu kyesasobola kugumiikiriza kwe kutyobola ekitiibwa ky'omwana wange maama wange mukazi wange nze osobola okunvuma naye ebintu ebisatu n'eddiini n'ekika ekyange byebintu bitaano nze nzikiriza nti Katonda yatonda mulamu gyatujje wala zatukubira amakuba zatuusa embala zaffe entegeera zaffe n'ebikolwa byaffe ne waggulu wa byonna atuwadde omuntu oyo omupya gwayozeza n'omwoyo gwe era namwambaza amasuuti agataswaza nsi ye namututeekamu eyatujja myala gye twasulanga gye twakabiranga eyatujjamu emitima emibi egyenge egyerowoozaako n'atufuula abantu be tuli leero tumulabyeko ng'abikola akaseera ke tuli mu kazibu naye buli bw'omwesiga oyo atujja ewabi biwakinga out nze nzikiriza
nti wadde ebizibu nnyo ebikwetoolodde tebyenkanika naye ate osobola okuba Sulemaani w'omulembe gwo, Jacobo w'omulembe gwo, Samuli w'omulembe gwo n'abalala. Tetulina bafaanana okubakyusa wala tulina baagala then tubakyuse. Ebiseera ebisinga bw'okyawa essabo tosobola kumanya biri mu ssabo, naye bw'otuukayo osobola okumanya ddala bassemanga bye balowooza olwo n'ogenda n'obakyusiza ddala. Tuleme bakyawa, tukyawe ebikolwa byabwe. Nze nzikiriza nti oyo yatonda eggulu n'ensi mulamu era akyali mulamu ebbanga lyonna. Ansobozeseza okutuuka wano ne batangobera ku geeti, nze ani yasulanga mu myala okubaako mu kifo ekitimbiddwamu bendera, ziri bazita bendera z'ensi, ndaba eya Buganda n'eya Uganda. Fe abataasoma tutuuzaako n'abaasoma abaasabanga emmere okututeeka amaanyi ku nnimi zaffe nga leero fe abasabira abalala emmere. Oyo aba Katonda akikola, mwesige naawe okomewo nga bwe tukoze ng'omwera bujulizi si kumwevuma. Tukwatagana olundi, mweraba.